okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi, nyongera okwanirizaako olunaku olwaleero ku puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya. Era leero lunaku lwa kuteekerateekera sabbiiti, nga nkwebaza okuba ng'osazeewo kutuninga n'obeeramu naffe leero ku Caribbean TV mu puroguramu ensulo ey'enkya. Tugenda kweyongerayo n'ebyokuyiga byaffe bye tuzze nga tuyiga okuyita mu eno wiiki. Bibadde byakuyiga birungi nnyo era nga binyuvu, era ngenda kukusaba bw'oba osobola funa w'owandiika, tegeezaako n'abalala sharinga emikutu gyaffe egya Caribbean TV, Avento Productions. Bw'oba tosobola kutuuka ku Avento Productions ku YouTube, osobola okukozesa Avento Media App. Osobola ogifuna gwakozesa Apple okuyita ku Apple Store, n'abo abakozesa Android okuyita ku Play Store. Osobola okuyita ku ejja emikutu okubeera nga otwegattako mu puroguramu eno ensulo y'enkya ne puroguramu endala nnyingi nnyo ez'enjawulo, nga tetwerabidde waliwo n'olukuŋŋaana olw'enjiri olugenda mu maaso essenge. Nyongera okubakubiriza mweyongere okubeera ekitundu kw'ogwo omulimu, era nga tusobola okwongera okusapootinga obuweereza buno bwa Avento Media okuyita ku Manchat code eya Airtel onyiga star 185*9 code eri 4397850. Osobola n'okozesa MTN Momo code ng'onyize star 165*3# code eri 838983. Era nga zino code zonna zireeta amannya aga Avento Media Limited. Oba owulira ng'oyagala okubeera kitundu ku guno omulimu ogw'okubunyisa obubaka okuyita mu mayengo, osobola okuweereza sapooti yo okuyita ku ejja emikutu. Ngenda kukusaba tweyombeeke tusabe olwo nno tweyongere okuba nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero ekiriko omutwe ogugamba nti obuganzi bw'okwagala kwa Katonda. Obuganzi bw'okwagala kwa Katonda. Tweyombeeke olw'okusaba. Ayi Mukama Katonda waffe, oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuba nga tusobola okuyigira wamu wano ku Caribbean TV Uganda. Tusaba oyongere okubeera wamu naffe, otuyigirize okusinga byonna, tuwa Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye mu byawandiikibwa ku kusaba kwaffe okuyita mu nnyera Yesu Kristo. Amiina. Owooluganda, nyongera okujjukizaako gye twabadde n'ekyokulika kyaffe ekyabaddeko omutwe ogugamba nti Katonda mulungi. Era twayize ne tulaba nti tulina okwongera okugulumiza n'okusiima Katonda olw'obulungi bwe gye tuli mu kyokuyiga kyaffe eky'olunaku olw'eggulo. Twalabye obulungi bwa Katonda era nga tetusobola kuba nga tukola ki? Nga tubunnyonnyola ne tukitegeera nti Katonda agabirira eri abo bonna abamwesiga. Katonda agabirira eri bonna abamwesiga, n'abo abasalawo okuba nga bamunoonya. Era twakirabye bulungi nnyo nti abatakkiriza kizibu nnyo okutegeera okwagala kwa Katonda. Naye bw'oba weewaddeyo okuyigira ku bigere bya Kristo, nga weewaddeyo obulamu bwe eri Katonda, ogenda kutegeera okwagala kwa Katonda n'obulungi bw'omu bulamu bwo. Leero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba obwagazi bw'okwagala kwa Katonda. Kiriko omutwe ogugamba obugazi bw'okwagala kwa Katonda. Obugazi bw'okwagala kwa Katonda kyekyokuyiga kyaffe kye tugenda okuba nga tuyiga olunaku olwaleero. Era ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu kitabo kya Zabbuli eya 36 olunyiriri olwokutaano okutuusa ku lunyiriri olw'omukaaga, era nga kigamba bwe kiti nti ekisa kyo Ayi Mukama kiri mu ggulu, obwesige bwo bubuna ebbanga, obutuukirivu bwo bulinga ensozi za Katonda, emisango gyo bwe buziba obunene. Ayi Mukama, gwe owonya abantu n'ebisolo. Amiina. Ekisa kyo Ayi Mukama kiri mu ggulu, obwesige bwo bunene,
obwesige bwo bubuna ebbanga. Kwe kuno okwagala kwa Katonda kwe tugenda okuba nga tuyigako olunaku luno olwaleero. Muganda wange, okwagala kwa Katonda kunene nnyo era nga tetunnagenda bwala nnyo mu kyokwega kyaffe. Njagala okutegeeza tetusobola na kukusomako ne tukuyiga ne tukumalayo. Naye kunene nnyo nti ne bw'otunuulira butunuulizi bulamu obwo oyinza obutasobola kubutegeera. Omutume Pawulo kyava avaayo n'atugamba mu kitabo ky'Abeefeso essuula eyokusatu olunyiriri olw'18, omutume Pawulo yasaba abakkiriza basobole okutegeera ekigera ky'okwagala kwa Katonda mu bujjuvu. Ekituufu abooluganda tetusobola kutegeera kwagala kwa Katonda mu bujjuvu bwako. Tetusobola kusomako ne tukumalayo. Era omuwandiisi omu kyava yawandiika mu luyimba lwe olw'okwagala kwa Katonda. Omuwandiisi ono bamuyita Frederick Lehman. Yawandiika nti singa tubadde ne bwino ajjuza Semayanja, Semayanja abeera n'amazzi mangi, n'atugamba n'otugamba nti ng'obwengula ge maliba kwe tuwandiika ebirungi Katonda byatukoledde, nga na buli muntu awandiika oba na buli muntu nga muwandiisi mu butonde okuwandiika ku kwagala kwa Katonda waggulu, Semayanja yandikalidde n'omuzingo tegwandigwereddeko, n'omuzingo ogwo gw'okuwandiikako tegwandimaze, oba ebbanga teryandimazeeko okuwandiika bulungi bwa Katonda. Obulungi bwa Katonda tetusobola kubumalayo, tetusobola kubwogerako ne bukola ki? Ne buggwayo. Naye mu kyawandiikibwa kyaffe leero ekisa ayogera ku kwagala kwa Katonda okw'ekisa ekingi, nga y'emu ku mpisa ya Katonda esinga obukulu. Emu ku mpisa ya Katonda esinga obukulu ky'ekisa. Kye kimu ku kintu ekiri mu kwagala kwa Katonda. Katonda ayina ekisa kingi nnyo eri obulamu bwo n'obulamu bwange. Era ng'ekisa kino y'emu ku mpisa ya Katonda esinga obukulu esangibwa mu byawandiikibwa. Bw'osoma okuyita mu byawandiikibwa byonna tukiraba nga ekituufu Katonda wa kisa nnyo. Muganda wange, nsaba ffenna tufumiitirize ku kisa Katonda ky'abadde naffe. Obugumiikiriza bwa Katonda, ekisa kye kingi gye tuli. Olw'okubanga Katonda kwagala era mwesigwa, mutuukirivu era mutukuvu. Katonda olw'okuba wa kisa, mutuukirivu era mutukuvu. Era kino kituwa okutegeera nti obutali bwesigwa, obutali butuukirivu n'obutali bwenkanya tebiyinza kubeera wali Katonda. Mu buli kintu kye tukola, buli kintu kye tulimu, buli kifo Katonda w'atutadde. Bwe tuba nga twoleesa bino ebintu wammanga, obutali butuukirivu, obutali bwesigwa n'obutali bwenkanya, kiba tutegeeza tetusobola kubeera wali Katonda, kuba tukirabye nti Katonda wa kisa, Katonda kwagala, ate Katonda ye butuukirivu, ye buli kimu. Katonda mwenkanya. Era bw'oba oli muyizi mulungi wa Bayibuli kino oyongera okuba ng'okitegeera. Katonda mwenkanya. Mu judgments ze zonna Katonda mwenkanya. Mu buli kintu ky'atukolera Katonda atukolera mu buli kimu n'obwenkanya. Muganda wange, tetusobola kutotola bintu byonna Katonda by'atukoledde. Singa ntandika kati okwogera Katonda byankoledde, naawe n'enkuwa omukisa n'ojja omalayo Katonda byakkoledde, tuyinza obutamazaako olunaku lwaleero, tuyinza okusigala nga nze njogera mpaka. Naye olw'obulungi bwa Katonda, Katonda atusuubira okuba abeesigwa. Katonda atusuubira okuba abatuukirivu. Katonda atusuubira okuba abenkanya mu bintu byonna bye tukola. Bantu bangi twetaddeko ekkooti y'okuba abakristaayo naye nga tukyanyigiriza abantu.
tukyanyigiriza abantu ku mirimu gye tukolera, tukyalina obukumpanya mu mitima gyaffe, naye tukirabye nti eno empisa si ya Katonda. Katonda ekimu ku kyolesa okwagala kwe okugaza ennyo kye kisa. Mu kwagala kwe okungi ennyo Katonda alabirira ebitonde byonna. Katonda alabirira ebitonde byonna, asapulayenga buli kimu kye twetaaga. Nga bwe yawa abaana ba Isirayiri emmaana nga bava mu Egypt ng'enjala ebaluma mu ddungu, n'abagabirira emmaana, naffe azze atugabirira mu ngeri ez'enjawulo ze tutasobola kuba nga twogerako. Katonda atugabiridde, atuwadde obulamu, atuwadde ebyetaago byaffe. Bannaye kuno okwagala si kunene. Ekituufu agwanidde okuba nga agulumizibwa. Agabirira ensolo, agabirira abantu mu byetaago byabwe byonna. Njagala tusooke tufumiitirizeemu ku bisolo ebibeera ku ttale, emiti, ebinyonyi, ebiwuka na buli kimu ebitalina yadde agamba, ne byonna ne bibeerawo ne bisobola okubaawo olw'okwagala n'obulungi bwa Katonda. Buli kimu mu nsi muno kisobola okubaawo lwa kwagala na kisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda y'ensonga lwaki okyali mulamu, y'ensonga lwaki osobodde okukeera enkya ya leero n'ozuukuka n'onyiga limooti yo n'osobola okutega TV eno 3BN. It is the mercies, the grace of God nti tukyali baki balamu. We are not consumed by the enemy. Katonda ayongera okuba nga atutegeeza nti afaayo ku bulamu bwo, afaayo ku bulamu bwange, era na byonna ebikola obulamu bwo Katonda yabigabirira. Katonda afaayo ku bulamu bwo ne ku bulamu bwange, muganda wange. Oluusi waliwo ebiyinza okuba nga bitutwalaganya, oyinza olaba nga abazadde bo be basinga okukufaako, naye Katonda yasinga okukwagala. Katonda okwagala kwe kugazi nnyo nti tetusobola na kwogerako ssaawa zino ne tukola ki, ne tukumalayo. Katonda afaayo eri omubiri gwo, eri eby'omwoyo, ebirowoozo n'obulamu bwo obw'ebyensimbi. Tewali kintu Katonda kyatafumiitirizaako mu bulamu bwaffe, era buli kimu ali responsible okulaba nga tutambula bulungi. Naye ebiseera ebisinga bwe tutuuka mu bintu bino, bwe tutuuka ku mibiri gyaffe ne twetwala gwa naggamba, we should understand that God is responsible of every part of our body, era tuleme kubikozesa nga bwe tusanze, kuba Katonda yabiwanirira, yabiwa amaanyi ne tusobola okuba nga tukola ki, nga tubeerawo. Ne bwe tutuuka mu byensimbi, bangi tusazeewo okubeera nga tetuli beesigwa bwe tutuuka ku kintu kino ekyensimbi, naye tulina okukiyiga nti Katonda yatugabirira enkya ne leero, yamanyi buli kimu kye tulubirira okuba nga tukola ki, nga tufuna ne tageti zaffe, era n'ayongera okuba nga atusapulayinga. Katonda kwagala, era mu buli ngeri yonna ey'obulamu bwo yeewaddeyo n'obubalirivu okuba nga akubeererawo. Kale okwagala kwa Katonda kunene nnyo nti tetusobola kuba nga tukwogerako essaawa zino ne tukola ki, ne tukumalayo. Ne bwe tukeera ku makya ne tuyita wano buli ssekinnoomu ayongere okuba nga annyonnyola Katonda by'amukoledde, tuyinza obutasobola na kubiwandiika byonna, naye kyenjagala okukakasa olunaku lwa leero, Katonda wa kisa kingi nnyo eri obulamu bwo n'obulamu bwange. Katonda abeerawo era awanirira obulamu bwaffe buli nkya. Mu ngeri emu gye yawaniriramu abantu be abamwesiga mu ndagaano enkadde, tulabidde ddala engeri gye yakuumamu Dawudi, era Dawudi atugambye nti ayi Mukama gwe awonya abantu n'ebisolo. Mu buli ndwadde ze tuyitamu, abantu bangi balina endwadde ez'enjawulo naye basobodde okusigala nga bakyali balamu. Bayita mu bizibu ebingi bye tutasobola kuba nga tutottola buli omu, naye Katonda asobodde okuba nga abasuusa. Oba oliawo amalwaliro gonna gandibadde gabooze, naye n'abali malwaliro Katonda agenda abakuuma, nayongera okuba nga abawa omukka ogw'obulamu. Naawe akukuumye, ekyo kyandibadde kintu kinene nnyo.
ekikuleetera okwebaza Katonda olw'obulungi bwe. Katonda atwagala era tetulina ngeri gye tuyinza kwogera ku bugazi bwa kwagala kuno, just tulina ku making sure nti tubeera kitundu ku kwagala kuno. Engeri gye tusobola okubeera ekitundu ku kwagala kwa Katonda kwe kwagala bantu bannaffe, kwe kwagala Katonda. Ebyo byonna tubiraba nti mu kuyita mu ndagaano ye yabisamarizinga byonna. We love God and we also love our fellow brethren through respecting God and through respecting our fellow what? Brethren. Ekyo tukiyigira ddala. That is how God's love flows to every one of us. Katonda akwagala ate nange anjagala. Olunaku olwaleero njagala buli omu afumiitirize ku mutima gwe era twongere okwebaza Katonda olw'okutwagala era twongere okumusaba atuyambe tubeere nga tutegeera okwagala kwe era tubeere nga tusobola n'okuleetera abalala okulaba okwagala kwe mu bulamu bwaffe. Tusabe Katonda atuyambe abantu bangi basobole okulaba okwagala kwa Katonda mu bulamu bwaffe. Abantu bangi tufuuse ekyomuzizo mu bukristaayo bwaffe. Abantu bwe batulaba bwe bati balaba ennaku, balaba ennyiike ejjudde mu feesi zaffe, naye nga ekintu ekikulu kye tulina okwolesa eri abantu kwe kwagala kwa Kristo. Katonda abadde mulungi gye ndi, Katonda abadde mulungi gy'oli. Tweyongere okuba nga twagala Katonda, tweyongere okuba nga tugulumiza erinnya lye mu buli kimu kye tukola. Katonda obugazi bw'okwagala kwe tetusobola bumalayo, naye tusobola kwogera na ku kisa kye. Katonda abadde wa kisa kyo kingi nnyo gy'oli okulaba nti bintu byonna by'ozze ng'okola tebikumazeewo. N'otambula ku makya ku nguudo, obubenje ne bubeerawo n'otabeera pati ku bbo. It is the love of God, kwagala kwa Katonda. Ye engeri Katonda gy'atwagalamu. Obwesige bwe bunene nnyo bulamu bwaffe. Obwesige bwa Katonda bunene nnyo, tetuyinza na kubumalayo. Era muganda wange andaba olunaku olwaleero nnyongera okukakasa nti bwe weesiga Mukama n'omunywererako ogenda kusobola okulaba enjawulo mu bulamu bwo. Ogenda kusobola okulaba Katonda. Era kye nnyinza okukusaba kyokka kwe kubeera ng'oteeka obwesiga obwo mu Katonda. Era bw'osoma mu kitabo ky'Abafeeso olunyiriri essuula ey'okubiri olunyiriri olw'13 era agamba n'agamba nti and again I will put my trust in him and again he am I and the children whom God has given me. Leka tuteeke obwesiga bwaffe mu Katonda, twesige Katonda, tuteeke obwesige bwaffe mu Katonda kuba ekisa kya Katonda kingi nnyo eri obulamu bwaffe. Ekisa kya Katonda kingi nnyo eri obulamu bwaffe nti atuteereddewo buli kimu okulaba nti tetusaanawo. Atuteereddewo amateeka ge okulaba nti tutambula bulungi era nga tutambula wamu naye. Katonda atuteereddewo ekisa kye kingi okulaba nga tutambula wamu naye. Muganda wange oyinza okuba oli eyo ng'olina ebintu bingi ebikuteganya. Weesige Katonda. Obulamu bwo bukwase Katonda. Buli kimu kye weetaaga yasobola okuba ng'akikola. Buli kimu kye weetaaga agenda asobola okukigabirira. Tuli mu biseera abaana bali mu kuddayo ku masomero, ebizibu biringa ebingi, walinga ewagenda okubeerawo obutabanguko. Twebaza Mukama nti asobodde okuba ng'atukola ki? Atukuuma. N'ebyo by'olaba ng'ebizibu ennyo mu bulamu bwo, Katonda asobola okubisappulayinga. Kuba olunaku lwaleero tukirabye nti mu kwagala kwe okungi ennyo alabirira ebitonde bye byonna. Bw'oba olina okukkiriza ng'okimanyi oli kitundu ku bitonde bya Katonda, beera n'essuubi lino mu mutima gwo nti Katonda alabirira ebitonde bye. Agenda kukulabirira, agenda kugabirira buli kimu kye weetaaga. Bwe ziba ngoye, ssente, magezi, byonna. Bw'oba ng'oli muyizi obadde osoma ng'oweddemu essuubi, leero kitegeere nti okwagala kwa Katonda kunene nnyo. We cannot expound it all here.
naye okuyita mu kumwesiga, okuyita mu kumusaba y'engeri yokka gye tusobola okuba abawanguzi n'okusobola okubeera ekitundu ku kuno okwagala okunene. Essaawa zino tetusobola kwogera ne tumalayo obugazi bwa Katonda, obugazi bw'okwagala kwa Katonda bunene nnyo, era ngenda kusaba twewombeeke olw'okusaba era nga nkutegeeza nti olina okubeera n'okuyayana mu mutima gwe n'okwebaza Katonda olw'okwagala n'olw'egyo emikisa gy'azze ng'akuteerawo, opportunities ezo z'akuteereddewo, okutabagana kwakuwadde n'abooluganda, obulamu bwakuwadde, famire yo, maama wo, byonna bimwebalize era oyongere okubeera ng'omusaba akuyambe obeere ng'osobola okutegeera okwagala kwe n'okukwenyumirizaamu. Katwewombeeke olw'okusaba. Katusabe. Ayi Mukama Katonda waffe, oli mutukuvu era oli wa kitiibwa. Tukwebaza olw'obulungi bwo n'okwagala kwo gye tuli, ayi Mukama Katonda waffe. Tukwebaza nti osobodde okutukuuma ne tutasaanyizibwawo mulabe, otugabiridde, otukuumye, ffenna tuli balamu era essaawa eno abasinga ku ffe tugenda kuba nga tutambula nga tugenda ku mirimu, ayi Mukama. Beera wamu naffe, obeere wamu, otukuume era otuwe omukisa buli kimu kye tugenda okuba nga tukola. Okusinga byonna, leka abantu abali mu kulaba TV eno obawe omukisa mu bizinesi zaabwe, obawe obulamu obulungi, obagabiire mu famire zaabwe era obawe mu buli kimu kye beetaaga omukisa, ayi Mukama. Era nga abagenda okuba nga beeteekerateekera Ssabbiiti okuyita mu lunaku lwa leero, beera wamu nabo baleme kufuna kutataaganyizibwa kwonna, ayi Mukama Katonda wange. Kwe kusaba kwaffe nga tuyita mu nnyina Yesu Kristo, amiina. Owooluganda atulaba ku TBN TV, nyongera okukwagaliza Ssabbiiti, okwagaliza okuteekerateekera Ssabbiiti okulungi. Mukama akumpeera omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.